Yaddako egamba nti kakyama mamera. Mivule ng'asuuse yalwawo okusalika ku kyalo era ebiseera ebisinga yabimala ne kitaawe nga bakola mu nnimiro ko n'emirimu emirala. Ddiba yabuulirira nnyo mutabani we n'okumunenya olw'ebintu ebibi bye yakolanga, kyokka ebyo byonna omuvubuka we baabimubuuliranga we yabirekanga. Ddiba oluvannyuma yayagala nnyo mutabani we abe muntu mulamu era abe ow'omugaso mu nsi ye, kyokka ekyo yali takyayinza kukituukako kubanga yali awaganyadde bulala anti nga kakyama mamera. Ddiba yafumiitiriza ebintu nkumu nnyo naye nga buli kyalowooza tekimuyamba. Oluvannyuma kwe kujjirwa ekirowoozo ky'okwambaza mutabani we n'okumuwa buli kalungi konna omwana ke yali yeetaaga, nga Ddiba asuubira nti ekyo osanga kyandiyamba omwana we n'atereera. Naye omukulu gye yakoma okusaasaanya ensimbi n'omulenzi gye yakoma okufuuka omusege. Engoye eza buli kika kitaawe ze yamugulira zaamuyamba nnyo okweraga n'okuba omulenzi asinga amalala ku kyalo ky'ewaabwe mu kiseera ekyo. Abawala ab'ekigero kye ku kyalo okwo n'ebirala ebikirinaanye baali bangi. Bw'atyo yavanga erudda n'alaga erudda nga buli wazza eriiso alina gw'alabako. Abaana abawala kye baakulira kasita omuvubuka yeeraga ng'abassaako omwoyo mu ntunula, naye okusinga mu njogera wamma ggwe nabo ne beesowolayo. Mivule okwo yali muvubuka alabwako ku kyalo ate nga ensimbi alina. Buli muwala yasalanga amagezi aganaamusobozesa okutuukirira Mivule, waakiri era abeeko kyayogera naye. Abamu baamutoneranga ebintu naddala ebiriibwa ng'ebinyeebwa ng'omubisi, omwenge, ennaanansi. Leero nga buli omu nga bwe yalabanga. Abalina talanta y'okuyimba abo ne bakola gwa kuyimba buyimba obunyuunyuntivu mwe baawaaniranga Mivule n'okutambula, n'atambula ng'akyamiriddeko oludda, oluusi n'awenyeramuko ng'omulema. Amannya ge baamutuuma mu kiseera ekyo singa gaamukalako gonna kyalibadde kitalo. Abaana abawala baasooka ne bamuyita mwogeza ddembe olw'okuba mbu bwe yabanga ayogera nabo ayogeza simbo nnyini n'okwegonza okw'ekitalo. Bwe baalisalangako olwo ne bamuyita mwogeza. Eryo lyaliko kiseera ne lizikirira ne bamweyitiranga mwambala mpanvu. Erinnya eryo lyamutuuka kubanga mu kiseera ekyo nga tava mu mpale empanvu n'amasaati ag'emikono emiwanvu ge yasibiranga mu biseke bulijjo, n'eryo okuliyimpawaza okutuukana n'omulembe baamuyitanga mwambala. Mivule teyalwa n'agula ettaayi gye yasibanga buli kawungeezi ng'abadde aliko w'agenda. Yagisibanga ng'agenda ku mbaga era ne mu kwabya ennyimbe, ate n'agiteekangamu lwe yabanga agenzeeko mu ssinzizo okwebaza ku Mutonzi. Abawala olwalaba ekyo nga batandika kumweyitira musibattaayi, okusalako amangu nga ye musiba. Baabavubuka banne be yasanyukanga nabo mu bifo omwatundirwanga ebiriibwa n'ebinywebwa baali bamukazizaako lya manooti, kubanga yabeeranga n'akavangata k'ensimbi ez'empapula kwe yatoolanga okusasula bye baabanga baweereza mukama waffe lubuto. Mivule yalinanga eŋŋombo ye ey'okuddamu banne nga babadde bamwebazizza olw'okubagulira ebintu nti temwebaza nze bannange wabula ensimbi yeekoze ebyo. Saagala muntu wa malala. Eŋŋombo yagikozesa akaseera katono nga batandika kumuyita nsimbi, kyokka eryo teryakala. Mivule yafubira ddala okwegulira ebyambalo ebirungi na buli kalungi konna akasanyusanga abalabi. Lumu yali atudde ku kabaawo ku kifugi ky'edduuka emukono, baase yali eva ejjinja ng'eraga e Kampala n'eyimirirawo okumpi ne we yali. Amangu ago ne muvaamu omuvubuka Mivule gwe yeegomba ennyo. Omuvubuka yali ayambadde engatto za malaki mmyufu, ali mu mpale empanvu ya mwoto
n'essaati ya bbululu. Okwo ng'asuuliddeko esweta eya kitakataka ey'emikono emimpi. Asibye ettaayi emmyufu ng'alina ne gaalubindi ku maaso n'essaawa etemagana ku mukono ng'akubye n'oluguudo mu mutwe gwe. Omuvubuka yamala akaseera katono nnyo ebweru n'adda mu bbaasi, kyokka Mivule yali amwekaliriza nnyo. Wayita Biriziti, Mivule n'alaga mu Kampala. Yagenda okudda ng'amaze okwegulira kamera, aguze gaalubindi n'esweta eya bbululu n'essaawa ey'oku mukono, byonna ng'abiguze. Kasita yamanyanga nti mu kifo gundi waliyo embaga, ng'ayambala ng'atonya mooli, nga kamera ye emudde enkwawa, ng'assa gaalubindi ze ku maaso nga byolera. Omuvubuka kyaziranga kulaba ku bagole, nkugambye, ne yeetala n'akirako akataayi ku nswa. Yagendanga n'abadda mu maaso n'apasula akapeesa, n'addako emabega katono n'afukamizaako okugulu okumu, awo nawo n'alasa, n'abasemberera okumpi ne yeewetamuko katono n'anasula akantu ke n'alasa. Mivule ku bagole yeefuula bereeje, kubanga abagole bwe baabanga abangi firimu ekwata ebifaananyi n'emuggwako nga tekimuwemula kumala ganasula bunasuzi nga talina na kyakwasa, kyokka ng'asemberedde abagole era n'abantu abazze ku mbaga bamulabye nga bwakuba ebifaananyi. Eyo nno byalyanga abaana abawala. Mu birungi nga bwe mutabula bibi, lumu Mivule yali yeekeja anoonya ebbanga eddungi wayinza okumalira obulungi abagole mu kamera ye. Bwe yagenda adde ekyennyumanyuma, yagenda okwejjuukiriza ng'ebbibiro kwe yali alimazeeko. Yeefuula bwefuuzi n'ayiringita okugenda okukakkana obulungi ati ng'ali wansi mu lusalosalo lw'ebbibiro eyo gy'eri waakomanga. Yagenda okusituka okwekebera nga takyafaananika gaalubindi ze zaatise, kamera ye yatise akalawuli. Bwe yakwata mu nviiri okulaba oba oluguudo luli lwe yakubye lukyalimu, musajja wattu kyamubuukaka nti enviiri zonna mu mutwe zaali zijagaladde bujagalazi ng'ebyoya by'ekivu. Mivule bwe yalalama okutunula gye yava, amala yayiringite ng'entungo, ng'abantu bavudde ku mugole. Amalala ofanga tolina malala. Abantu bonna bamutunuulira, bavudde ku mugole batunuulira yo okulaba gy'akomye. Bwe yasituka yadduka emisinde yogayoga waabwe. Mivule yakolanga ebintu bingi nnyo by'okweraga. Bwe yagendanga ku mbaga ekiro, olubeerera yeesimbanga bwesimbi ng'omuti gw'essimu, nga tayagala bukindo mbu obuli mu ngoye ze bwefunyeefunye ng'atudde. Yayagalanga nnyo okuyimirira okumpi n'ettaala ennene ezipikibwa sitima, buli muntu asobole okumulaba, era awo bwe yanyweranga sigala kaali, oluusi ne sooda bwe yabanga waali. Bino nali mbimanyi ku bakazi, naye kaakati Mivule omusajja, abasajja nga tebatera kwekola busolosolo buno munnange. Mu kiseera ekyo omulenzi we yasalirawo okuva mu kyalo agende mu kibuga e Kampala abeereko eyo ne ssengaawe. Ne ku mulundi ogwo Ddiba teyeekunya ng'awa mutabani w'ensimbi, kyokka ne yeerabira nti ssekawuka kaali kakulumye. Ddiba okugenda okubuulira ku Zirobola ng'omulenzi bwe yali agenda ku kibuga ng'esigadde ennaku 2 zokka. Zirobola bwe yabiwulira n'asongoza omumwa n'agunyoola n'okugunyoola nga bw'atunudde waggulu ng'akyamidde n'ensingo. Zirobola kirowoozebwa nti singa mukazi wattu yayasamya akamwa okwogera mu kiseera ekyo yandyogedde bingi, naye yasirika busirisi mukazi wattu nga tayagala kuddiriza mwana we Kalimi na kunyiikaaza bba eyali amaze okukkiriza omwana we okugenda. Naye nga Zirobola teyayagala mwana we kugenda mu kibuga mu kiseera ekyo. Zirobola essungu yalisiba ku mpagi anti nga kyazze tekizikayo. Mu bbanga eryo ettono lyali lisigadde omulenzi amala asitule, nnyina yamuteekerateekera ebintu bingi eby'okugenda nabyo ku kibuga.
ku walujo gwe bagamba nti atakalanga bibi akalanga bya banne yasiikako entungo ebinyeebwa emberenge ebyo byonna n'abisiba mu ttulimu. Era esigadde olunaku lumu omulenzi agende nnyina n'awanula obutunda n'emicungwa nabyo n'abimusibirako. Omwoyo gw'okuzaala guluma bubi. Zirobola yatandika okuyongobera ng'alaba omwana we amuvaako. Akawungeezi ng'enkya Mivule lwagenda nnyina yamuyita n'amuzzeeyo emmanju w'effumbiro n'atandika okumubuulirira ng'ate eno omukazi wattu bw'akaaba yagamba mutabani we nti mwana wange ogenda ku kibuga naye ekintu ekikulu ky'osaana okusangako nnyo omwoyo kwe kusala oluguudo. Awulira ebintu ebikulu omukyala bye yafalaasira. Kwe kusala oluguudo mwana wange. Omalanga kutunula ludda na ludda n'olaba nga teri kidduka kijja n'olyoka osala. Awo Mivule n'asekamu. Kyokka nnyina ye n'akaliriza nti toseka mwana wange, abantu bangi ate bannakibuga ddala motoka bezibetente emitwe anti n'olugero oluwulira nti ekibuga kittakimanyidde ennyanja etta muvubi. Ebyo leka mbirekawe liiso ddene yalimanya naye ekyo teweerabiranga nti akateyanira mwana wange kafa omutego. Ensonga endala enkulu Mivule, ogenda n'onywa omwenge n'osinga ne bajjajjaabo abaafa edda. Okiwulira mwana wange Mivule, naye ng'otuuse eyo nkusaba okendeezeeko mwana wange oleme kuba munywi waagwe waddanga. Bw'olisalako ku kunywa ennyo omwenge olisobola okwekuuma obutalwanalwana nga bw'obadde okola eno ewaffe ku kyalo. Ojja kusanga abavubuka ab'ekigero kyo naye nga bo myokoola. Owoye atalimu akoola naye nga bo myokoola mwana wange. Bagenda nga batomera buli kifuuyi, bawunya ku buli kageneko. Bambi mukazi wattu bw'olibakwana n'obeemanyiza oliba weesimidde wekka entaana, oliba ofudde. Ekyenkomerero weekuumenga nnyo abakazi ab'oku kibuga mwana wange. Sirimu yali tannajja. Abakazi bannakibuga tebazannya, tebawena, baakala nnyo amaaso, teri bato teri bakulu mwana wange. Ate maama tolimba osanga oba baba bwampi bumpi bannange ng'omusajja akoma eri teri muto teri mukulu. Oyinza okusanga omukazi omukulu leero kaŋŋambe omukadde nga gye ndi eno mu myaka gyange baaba nga yeekaniikiridde yeekapise yenna ayogeza maanyi ng'omuwala omuto. Leero nze mwana wange sirina na kyenyinza nakugamba, byonna leka mbirekere nannyini ggulu atasabwa kyamaanyi yaba akunkuumira mwana wange. Munnange obudde bwe bwakya Mivule n'akuŋŋaanya ebintu bye byonna n'abikkatira mu ssanduuko ye ey'ekyuma. Yali ng'agenda mu kisulo. Mu ssanduuko ye ey'ekyuma n'abimalira omwo bulungi nnyo. Akasana kaali kavaayo kati omulenzi n'asiibula nnyina. Zirobola yagaana okuva mu nju. Yayima omwo n'asiibula omwana we mukazi wattu n'asigala ng'akaaba. Essaawa zaalinga 7 omuvubuka n'atuuka ekibuye. Senga we bwe yayisa bw'ati amaaso mu ddirisa yagasimba ku mutabani we. Endulu n'akuba ng'eyali ayingiriddwa abanyazi. Mukazi wattu afulumye ayanirizza essanduuka agyebagazze. Bayingidde mu nju. Nyoge, nywe, bwera, mirembe era ddemeze ku mimwa. Ebyo olwaggwa omukulu n'asomba buli kaakulya konna akaali mu nju. Yasookera ku micungwa egyali egy'okunywera ku mmere kuba ekyemisana kyali kumpi okuliibwa. Mwana menvu, mwana busukwiti nabwa buleese n'ebindaazi. Omuvubuka sengawe yamujja wala anti buli ke baamuwanga ng'akabuusaawo olaba n'obutto obwava ku mandaazi ne bumusigala ku ngalo n'abukomba. Ekyana kino nze bwe mbaga nti ekyana kino sikyagala nga muwakana. Olw'okuba omulenzi yasanga emmere yayidde dda yalya ku ttamu. Emmere olwagissa mu ddiiro Mivule
naggwaamu amaanyi kubanga bwe yagitunuulira n'atunuulira n'abaana abaali ku lujjuliro nga talaba kyagenda kulya okuggyako okwegayaaza obwegayaaza. Baana baali lwebeeya nga lwa nkoko. Naye nga bwe bagamba nti ekibaawo kye kimala ennyindo y'enkoko kye kyenyi, yanaaba mu ngalo n'alya akamere ke baamuwa era ye yasooka okumalawo amangu ago ne yeebaza ssengaawo okufumba. Mivule yasooka ne yeewombeeka ng'eggole erinaaba ejjombi okumalira ddala wiiki nga nnamba era ne mukoddomi we n'amwewuunya okuba omukkakkamu atyo. Naye ng'ebintu bwe biteebulizaayo mu wiiki ey'okubiri omulenzi n'atandika omuze gwe ogw'okupekuka ku kyalo. Ku mulirwana ebbali eyo ewaali omulenzi gw'otoyise naye eyalambuza Mivule n'amulaga buli kawonvu, buli kagga, buli kasozi n'emitendera. Ekibuga kyennyini Kampala baasooka ne bakissa akasiiso ow'enda likassa omwe ku 10. Ne basooka okulambula ebimu ku bibuga n'ebyalo ebitonotono ebikyetoolodde. Baasooka ne batambula Kibuye yenna ne bamwetooloola bakutte katwe. We bataatuuka mpozzi nga waliwo sengaawe. Bazzaako Ndeeba na Lukolongo. Awo bonna abalambuddewo baabo Lubaga bagenze Erungujja bakomyewo Emmengo ne Namirembe bamuzingiddemu. Okuva eyo bazzaako Naakulabye baabo Makerere. Eyo nno gye baakoma ne balyoka balambula Kisenyi yenna. Mivule yekkaanya nnyo ebitundu mwe yayitanga era oluvannyuma yeebaza nnyo mukwano gwe olw'okumuzibula amaaso. Naye baali bakyasalinkiriza batyo mukwano gwa Mivule n'afiirwa kitaawe eyabeeranga eyeebutenga mu Buddu. Omulenzi bwe yagenda ku by'olumbe teyadda Kibuye nga twawona.